Nkwanirizaako gwe munnange akyagyekuumiddeko ensi Buganda anti munnange ensi Buganda kuno kwe kwaffe ekabanda musoke ow'ennabalanga Bukoba Kyaggwe akaala amatendo nze nkubuuzaako nateera olunaku olwaleero kansuubire nti munnange oli bulungi. Munnange tukyali mu katabo kaffe omulembe gwa Muteesa ow'okubiri era nga akatabo kano kawandiikibwa omukulu Ernest Kibuuka era ng'olunaku olwaleero tuuse ku mutwe ogugamba nti etteeka ly'okukuuma emirembe. Newankubadde nga ensonga enkulu ey'okukuuma eddembe ly'abantu mu constitution ya 1967 yateekebwako nnyo essira, naye mu mwaka gwe gumu gavumenti ya Uganda yateekawo etteeka eriwa pulezidenti obuyinza okuggyawo eddembe ly'obuntu ng'ayinza okukwata n'okuteeka omuntu yenna owa Uganda mu kkomera nga tawozesebbwako mu mbuga z'amateeka yadde okutegeezebwa ogumuvunaanibwa, naye n'ateekebwa mu nkomyo okumala ebbanga eritali ggere. Lino ly'etteeka eriyitibwa etteeka ly'okukuuma emirembe n'obutebenkevu eby'abantu bonna erya 1967 Republic Order and Security Act 1967. Mu tteeka lino pulezidenti oba minisita yenna gw'aba atikkidde okusinga minisita w'ensonga z'omunda alina obuyinza okulagira omuntu yenna okukwatibwa n'ateekebwa mu kkomera. Pulezidenti bw'amatira nti omuntu oyo yabadde yeeyisa na buli kati yeeyisa oba ajja kweyisa mu ngeri eyinza okuziyiza omuntu oyo aleme kweyisa yadde okukola oba nga bw'abadde yeeyisa oba nga bw'abadde akola. Omuntu yenna akwatibwa mu tteeka lino ayinza okusibibwa ebbanga lyonna awatali kuwawaabirwa musango gwonna yadde okuwozesebwa mu kkooti z'amateeka era ne wataba kkooti evunaana. Etteeka liragira amannya g'abantu abamu ababa basibiddwa mu ngeri eno okulagibwa mu Uganda Gazette mu bbanga lya nnaku 3. Era liragira okuteekawo kkooti ey'enjawulo giyite tribunal okwekkaanya ensonga z'abasibe abo, naye nga ensala ya kkooti eno tesiba gavumenti kugigoberera yadde okugyoleka mu lwatu. Pulezidenti yekka oba minisita gw'aba alagidde yalina obuyinza okumenyawo oba okukyusa ku kiragiro ekisiba omuntu mu tteeka lino. Ntuuse ku mutwe ogugamba nti omuliro guzikira era nga tutandise essuula ey'omunaana mu katabo kano omulembe gwa Ssekabaka Muteesa ow'okubiri. Ssekabaka Muteesa ow'okubiri yali asituka okudda mu ssimu eyali emukubiddwa kwe kugwa eri n'azirika era n'ayitirayo n'afa ekiro kya 22 Museenene 1969. Yafa lunaku n'omwezi bye bimu nga kitaawe Daudi Chwa kwe yafiira. Kabaka Daudi Chwa yakisa omukono ng'ennaku z'omwezi 21 Novemba 1939. Obulwadde bwennyini obwavaako okufa kwa Muteesa ow'okubiri bwali buzibu okukakasa. Ensonga eyaleetawo okubuusabuusa mu mitima gy'abantu be kwe kuba nti abantu ba Muteesa abaaliwo mu kiseera we yafiira nabo abaatuukawo amangu nga omuntu kyajjaafe baalemwa okumatizibwa alipoota y'omusawo nga agamba nti Edward Muteesa ow'okubiri yafudde olw'obutwa obungi mu mubiri gwe nga buva ku kunywa ennyo omwenge. Amawulire amatongole gaayogera bwe gati ku by'okufa kwa Muteesa ow'okubiri. Edward Muteesa eyali kabaka wa Buganda yasangiddwa omusajja we abadde amuweereza Joshua Katende mu nnyumba gy'abadde asulamu mu London ng'agudde awo takyali mu kategeera ku Lwokutaano ekiro nga Novemba 21, 1969. Yasituliddwa n'atwalibwa mu ddwaliro naye baagenze okumutuusaayo ng'amaze okufa. Amawulire gaayongera ne gategeeza nti ekiwandiiko ekyavudde mu poliisi mu London kyategeezezza nti abapoliisi bwe baatuuse mu kisenge omugenzi mwe yabadde agudde tebaalabyeyo kintu kyonna ekiyinza okubalowoozesa nti oba waabaddewo ekintu ekitali kituufu ekyavuddeko okufa kw'omugenzi Edward. Naye amawulire amalala agatali matongole gakakasa nti Kabaka Muteesa yaweebwa butwa era bwe bwamutta
nga buteeberezebwa okuba nga bwamuweebwa omu ku bawala Abaganda abaali naye ku kabaga k'amazaalibwa ge agaaliwo eggulo limu. Amangu ddala nga gavumenti ya Uganda yakafuna amawulire g'okufa kwa Kabaka Muteesa II, yaweereza obubaka bwayo obukubagiza Lady Damali nnamwandu wa Muteesa II. Obubaka obwaweerezebwa Franka Kilimuzo eyali omuwandiisi wa kabinenti bwasoma bwe buti: Munnange Lady Damali, ndagiddwa pulezidenti ku lwa gavumenti ya Uganda okukuweereza okukubagiza n'okusaasira kwabwe gwe olw'okufiirwa balo omugenzi Sir Edward Muteesa II, era ndagiddwa okukutegeeza nti gavumenti ya Uganda emaze okulagira omubaka waayo atuula mu London asaba ab'obuyinza mu Bungereza okutuwa lipoota ku kyavuddeko okufa kwe, era nsaana okukutegeeza nti gavumenti emaze okulagira omubaka waayo High Commissioner akole mangu enteekateeka enjole ekomezebwewo mu Uganda eziikibwe. Nzija kwongera okukutegeeza entegeka z'ebyokuziika nga bwe zinaabeera, nange kankozesa omukisa guno okukusaasira olw'okufiirwa okwo. Naateekako omukono owuwo ddala FK Kalimuzo. Naye Damali Nnaabagereka ebyokumanya enteekateeka z'ebyokuziika teyabirinda. Bw'atyo okulwanga 23 Novemba 1969 olunaku lwali lwa Sunday, yakwata ensawo ye n'agenda akwata ennyonyi ku kisaawe Entebbe n'agubaguba okugenda mu lumbe lwa Muteesa mu London. Abantu batono ddala ku b'Oluganda n'ab'emikwano abaali ku kisaawe okusiibula nnamwandu Nnaabagereka. Yakola bulungi okugenda amangu e Bungereza kubanga mu mateeka gaayo nnamwandu yalina obuyinza okusalawo ku by'okuziika omulambo gwa bba. Tekiringa eno ewaffe nti tunaabuuza omukulu w'oluggya lw'omugenzi, bo babuuza nnamwandu. Kyategeezebwa nti omusawo yasooka okulongoosa enjole ya Muteesa II ku Mande yanga 24 Novemba 1969 teyasobola kuzuula ekyavaako okufa kwe. Ye kwe kutegeeza nti kijja kwetaaga omusawo omukenkufu mu by'endwadde ezitta abantu y'abaakebera azuule ekyasse omuntu ono. Bwetyo gavumenti ya Bungereza kyeyava eronda Dr. A. Davies okuba ofiisa oba muyite korona akulira kooti ebuuliriza okuzuula ekyavaako Muteesa okufa ekikutuko mu ngeri eyo. Nnamwandu Nnaabagereka ng'atuuse e Bungereza yateeseganya mangu n'abantu ba Muteesa be yasangayo nga Mayanja Nkanji ne Fred Mpanga n'abalala, ne balonda Martin Flegg lawyer eyateranga okukola ku bintu bya Muteesa nga yajja okubeerawo mu linnya lya Nnamwandu Nnaabagereka nga kooti ewulira obujulirwa obunaaweebwa ku by'okufa kwa bba. Ate oyo omulala Basil Green ye yaliwo mu linnya lya High Commissioner wa Uganda mu Bungereza. Abapoliisi baawa obujulirwa ne Joshua Akatende omusajja wa Muteesa eyaliwo mu kiseera we yafiira, naye naawe obujulirwa mu kooti ya korona. Bwe yabuuzibwa oba nga mukama we abadde anywa nnyo omwenge oba nga ku lunaku olwo lwe yafa yamala kunywa n'ayitiriza, Akatende yaddamu bw'ati: mukama wange omwenge abadde anywa, naye ku lunaku olwo lwe yafa yali tanywedde mwenge muyitirivu ogugambisa nti gwandimuviiriddemu okufa. Omusawo omukugu mu by'endwadde ezitta abantu pathologist eyalondebwa okukebera enjole ya Muteesa teyalwa, naye n'asoma lipoota ye ng'agamba bw'ati: Muteesa II yafa kubanga yalina obutwa bungi mu mubiri gwe nga buva ku kunywa omwenge. Bw'atyo omulamuzi korona mu nsala ye yakakasa bukakasa eby'omusawo nti Muteesa yafa kunywa mwenge, obutwa bw'omwenge ne bubeera bungi mu mubiri gwe. Ku lunaku olwo Lady Damali agagenda mu kooti teyagafuna, naye looya we Mr. Flegg yategeeza mu kooti nti yali alagiddwa Nnamwandu Nnaabagereka okutegeeza nti ng'asinziira ku magezi agaali gamuweereddwa abantu be,
basazeewo nti kyandibadde kirungi enjole ya Muteesa egira eziikibwa mu Bungereza kubanga mu kiseera kino mu Uganda eriyo amateeka ag'obutabanguko. Mwami Basiri Guliini eyaliwo ku lwa High Commissioner wa Uganda mu London naye yategeeza kkooti bw'ati. Gavumenti ya Uganda yaweereza obubaka obw'okukubagiza eri Nnamwandu Nnaabagereka era ne mutegeeza nga bwe yeeteeseteese okuzzaayo enjole ya Sir Edward Muteesa mu Uganda mu ngeri y'emu nga gavumenti bwe yandikoze ku muntu yenna omulala omuzaaliranwa owa Uganda. Ebyo byabeerawo mu London nga n'entegeka z'okuziika enjole mu ngeri y'ekiseera bwe zikolebwa. Kyateesebwa enjole eziikibwe ku lunaku lwokusatu nga 3 Desemba 1969 nga eziikibwa mu bitiibwa ebijjuvu eby'amagye. Enjole baali bajja kusooka kugisabira mu chapo y'amagye ga Grenadier Guards eri mu nkambi yaabwe eya Wellington. Kubanga Sir Edward yali Lieutenant Colonel Honorary mu kibinja ekyo eky'amagye agaakuumanga Queen mu Bungereza. Oluvannyuma alyoka aziikibwe mu limbo eyitibwa Kensal Green Cemetery. Ate wano mu Buganda newankubadde nga embeera yali nzibu nnyo mu kiseera ekyo naye waaliwo abantu abaawerako abaalaga obuvumu obw'ekitalo ne beevaamu okuwondera Nnaabagereka ne bagenda e London okubaawo mu kuziika kabaka waabwe. Mwabo mwe mwali Bishop Adrian Ddungu ow'e Masaka, Reverend Yokaana Mukasa, Diini w'e Namirembe, Saako Bendikito Kiwanuka, Prime Minister wa Uganda yasooka, Omulangira David Simbwa muto wa Sir Edward Muteesa era gwe yali naye mu lutalo lw'Emmengo, Joseph W. Kiwanuka munnamawulire ate munnabyabufuzi omwatiikirivu, Stanley Bemba ne James Lutaaya abaatumwa okukiikirira abaali ababaka b'olukiiko lw'Emmengo, ne Matte Mukasa eyakiikirira abayizi Abaganda abaali basomera mu Makerere University. Abaasomerako e Buddo bannabuddo baaweereza ekimuli eri Nnaabagereka wa Buganda kiteekebwe ku ssanduuko omwali enjole ya Ssaabasajja awamu n'essimu empandiike omwali obubaka bwabwe. Abange ebyo nno wano wembikubiridde. Tuddiŋŋana ate mu kitundu ekirala ng'ate munnange nkuwa ebirala. Ayi Katonda kuuma Nnamulondo.